Gavumenti eyimiriza embuuka z'ennyonyi zonna ezibadde zigenda ku muliraano Democratic Republic of Congo olw'okutangira okusaasaana okw'ekirwadde ky'Ebola mu Uganda. Ekiragiro kino kyakutandika okusibwa mu nkola mu ssaawa 48 okuva kaakano. Gavumenti era eweza emikolo gyonna egikuŋŋaanya abantu mu disitulikiti eziriraanye ensalo za Uganda ne Democratic Republic of Congo omuli egy'embaga, ebivvulu n'emikolo egy'obuwangwa egibadde giteekebwateekebwa obudingiya bw'abamba mu disitulikiti zonna eziri ku nsalo. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti newankubadde bafuba okulwanyisa ekirwadde kino, amaanyi gaakyo geeyongedde mu Congo nga n'abantu ababiri abaazuuliddwa mu Uganda n'ekirwadde kino bannansi ba Congo. Omulwadde wa Ebola omu akyali mu ddwaliro e Mulago ate ng'omulala ow'emyaka 59 ng'ono omusajja yafanga ennaku z'omwezi 14 omwezi guno mu ddwaliro erimu wano mu kibuga Kampala. Omutesiteesi omukulu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine agambye nti ebiragiro bino byakumala omwezi mulamba. Nti ennyonyi zonna ezibadde ziva wano mu Uganda nga zigenda Congo tuziyimirizaamu katono, era zino kigenda kutandika mu nnaku 2 okuva leero. Nti abalina enkuŋŋaana ezikwatagana n'ebyobuwangwa cultural commemorations abali ku border ya DRC districts ezo zonna bwe muba mulina cultural functions tubasaba mugira mulindako. Tumanyi nti ab'obudingiya bagenda okucelebratinga kufuna celebration zaabwe, tubasaba bagiyimirize bagira balindako okutuusa ekizibu kino nga kiweddewo. Bajja kukola commemoration yaabwe nga tuvudde mu kibambulira kino kye tulimu kati. Tusazeewo okuyimirizaamu baasi ezireeta abatambuze oba abasaabaze ku mmeeri etambulira ku River Semliki ng'ereeta abantu okubajja eri okubaleeta mu ggwanga. Kino tukikoze okumala weeks 4. Mu weeks ezo 4 tujja kuba nga tukola assessment yaffe nga tulaba oba kirina ekituyambyeko oba bwe tusanga nga kitukoledde tujja kukomawo tubabuulire ekirala ekitugenda okuzzaako. Dr. Diana Atwine mu kwogerako ne bannamawulire ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti ya Media Center mu Kampala agambye nti newankubadde ebifo ebimu byayimiriziddwa naye abasaabaze ebyamaguzi ng'emmere n'ebirala bo baakusigala nga bakola. Tetugaanye abanaaba batambuza ebyamaguzi, emmere, ebintu ebitali bantu. Ekizibu kyaffe kintu kye tuyita omuntu. Ekyo kyekizibu kyaffe kuba be batambuza Ebola. Kago tetambuza Ebola. Eyo yo tetulina nsonga ne ku mmeeri eyo ekidyeri ekyo tukikkiriza era tetukigaana. Twagala twongere amaanyi mu kutubuulira oba okuripotinga omuntu yenna abaafudde wonna. Olwekyo tusaba bekikwatako mu districts ezo ze twogeddeko. Mulina okuyisa information eyo etuukire ddala ku kyalo. Mulina okulaba nti muli vigilant. Omuntu yenna afa nga tebannaba muziika tulina okusooka tumanye ekiki ekimusse. Ebola bulwadde obuleetera omuntu okukolola ekisusse, okulumizibwa mu kifuba, okutanaka, embiro, okusiikuuka emmeeme, omusujja ogw'olutentezi, amaaso okumyukirira, okuyiwa ebitulututtu n'ebirogologo ku lususu, n'okunyiza era n'okufuluma omusaayi. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa agumizza bannayuganda nti basaana kweraliikirira olw'okubawuka ekirwadde ekya Ebola nti gavumenti ye erina obusobozi okukyaŋŋanga. Museveni agambye nti ekirwadde eky'Ebola kyangu nnyo okulwanyisibwa okusinga ekirwadde ekya COVID-19 singa ebiragiro biteekebwawo abantu banaabissa mu nkola. Museveni ategeezezza nti mu kwerinda ekirwadde ekya Ebola bannayuganda balina okukomya okukwatagana mu ngalo kuba kye kimu ku bisinga okusaasaanya obulwadde buno. Bino Museveni abyogeredde ku Speak Resort Hotel Munyonyo bw'abadde aggulawo omwoleso ogw'ebyobulambuzi ogw'omulundi ogw'ekkumi oguyitibwa Pearl of Africa Tourism Expo. Because I noticed there is a lot of panic created by people who don't know science very much about Ebola. I was watching CNN spreading fear through ignorance. Ebola is much easier to control
than corona. Corona was one of the biggest problems in the world. Why? Because it was spreading through breathing. Now, therefore, Ebola is nothing compared to corona. Ebola spreads by intimate contact. So therefore, stop shaking hands. I normally don't like shaking hands, and this is a very good excuse. Now I just wave at you. Shaking hands for what? What do you want to do for me? Nkulabye Kimara. Mu mbeera emu Museveni agambye nti bwe yabadde asinkanya akakiiko akaateekebwawo okulambika abantu ku kirwadde kino akakulirwa omumyuka we retired Major Jessica Lupo baabadde batidde kyokka n'abagumya nti ekirwadde kino kyangu nnyo okukirwanyisa. Mwami Yoweri Museveni agambye nti waliwo n'abakungu mu gavumenti ye be yalabye nga bagoberera nga boogera bye batamanyi ku kirwadde kino n'abalagira nti baleke abakugu era bategeera obulungi ensonga z'ekirwadde kino bazoogerere. I saw somebody panicking, even somebody who was supposed to be a minister somewhere was speaking that person was a minister also, but speaking ignorantly. If you report Ebola early, it is treatable. Why? Because you counter the damages that Ebola causes to you. Because Ebola kills by, number one, high fever, and tell them that anybody who has got a fever, please don't travel. I've told our people to look at the airline, because people were talking about Uganda Airline. The vice president will chair a meeting and guide you. The one thing that should stop are the markets near the border, because those are very indisciplined. I hear there was a big market in Toroko. So otherwise, this is really very easy to deal with. It's not a big problem. Kitegerekese nti Paalamenti ya Uganda ejeeyo emmotoka ezibadde ezivugibwa Speaker wa Paalamenti Anita Among ezibadde zaamuweebwa okuddukanya emirimu gye nga Speaker wa Paalamenti y'eggwanga. Emmotoka entongole ez'obwa Speaker kitegerekese nti bwe zijjiddwa mu maka ga Anita Among zisimbiddwa mu kifo awasimbwa emmotoka ez'abakungu ku Paalamenti ya Uganda. Mmotoka zino ezijjiddwayo kuliko ezijjiddwa kwe yali Speaker wa Paalamenti Anita Among ziri 5 nga kuliko Land Cruiser ezitambuza abanene, kabangaliza poliisi, obumotoka bwa poliisi obuggula ekkubo n'ebirala. Kinajjukirwa nti okuva mu ggandalo lya Sabbiiti ewedde ab'ebyokwerinda abaazinda amaka ga Anita Among agawerako mu Kampala n'emiriraano ne babawa emmotoka ze eziwerako ez'obwannannyini ne zitwalibwa mu bifo eby'ebyokwerinda. Ono mu kiseera kino yandibanga atasigazza mmotoka zimutambuza ng'omuntu kubanga n'eza Paalamenti ze yali yamuwa okutambuza emirimu gy'obwa Speaker nazo zimuggiddwako olwaleero. Laadiyo ya Kabaka Kyabasa tesobodde kwogerako n'omwogezi wa Paalamenti Chris Obore ku nsonga eno anti essimu zaffe tazikutte. Mu kiseera kino nga Paalamenti terina Speaker yadde omumyuka we eddukanyizibwa Kalaani wa Paalamenti Adolf Mwezige. Kinajjukirwa nti ku bbalaza ya Sabbiiti eno Anita Among yalangirira mu butongole nti tagenda kuvuganya ku bwa Speaker wa Paalamenti ebyokuvuganya abinnyuse alengere birengere. Ono yagenda okulangirira nti annyuse ebyokuvuganya ku bwa Speaker wa Paalamenti ng'akazito k'amaanyi olaba ebyokwerinda abaazinda amaka ge olw'ebiwulirwa nti banoonya bujulizi obumuluma nti mulyake wa bbaluwa era ng'afiiriza eggwanga lino obwanana bw'ensimbi n'endala ng'azeezibise mu maka ge. Abamu ku bakyala bali mu bifo by'obukulembeze n'abalwanirira eddembe ly'abakyala batabukidde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa olw'obutafaayo ng'abakyala batulugunyizibwa mu by'obufuzi ate nga waliwo enkola ezitunuuliddwa okubataasa. Bano banokoddeyo embeera yayisibwamu yali omubaka wa Paalamenti ow'e Buduuda era yaliko minisita omubeezi ow'ensonga z'e Karamoja Agnes Nandutu ku nsonga z'amabaati ag'abanaku ab'e Karamoja n'abadde omukubiriza Paalamenti Anita Among ku biteeberezebwa nti yenyigira mu kulya enguzi n'okubba. Abakyala bano bagamba nti abantu bangi omubadde n'abasajja abazze bakola ebikolobero naye nga tebagambwako n'akatono ate bwe gutuuse ku bakyala embeera n'etabukira ddala abakyala bo ne batulugunyizibwa butulugunyizibwa. Bano abakulembeddwamu Ssenkulu w'omukago ogwa Uganda Women Network Rita Akiro, munnamateeka era yaliko Minisita Dr. Miriam Matembe, munnankyukakyuka Dr. Sarah Bireete yali omubaka wa Paalamenti ow'e Kasese era yakulirako oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti n'alongo Winifred Kiza, Amaniyo Draville omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Mukono
n'abalala bagambye nti kisaanye gavumenti okwongera okuwagira abakyala mu kifo ky'okubakuba ebikono n'okubazza emabega. Ku nsonga z'abadde sipiika Anita Among, abakyala bano bagambye nti embeera okusajjuka kyavudde ku Pulezidenti Museveni okulwawo okubaako kyakola ku nsonga ezizoogerwako ku mukyalo oyo emyaka 2 egiyise. Dr. Sarah Bireeto, omulwanizi w'eddembe ly'obuntu era ng'ayise enkulu w'ekitongole ekya Center for Constitutional Governance, agambye nti kyennyamiza nnyo okulaba nga Pulezidenti Museveni asirise busirisi era nga yatuuse n'okulangira olutalo ku balyake ng'ebizibu bya sipiika bazze babimugamba entakera naye nga teyeenyeenya. Lwaki omukulembeze w'eggwanga yasirika? Kubanga teri ggwanga erivaayo ne liteeka envumbo ku mukulu mu gavumenti ku level ya speaker nga teriwadde bujulizi mukulu w'eggwanga. Amawanga gano gamuwa evidence. Lwaki gateeka envumbo ku mukyalo ono? Lwaki yasirika? Ate twamulaba mu Kalulu ng'agenda n'ono omukyala buli wamu buli lwale, ate nga evidence agiyina nti omukyala abadde tatambuza bulungi ensonga za parliament, omukyala abadde yeetaba mu mivuyo egiri mu bitongole ebirala bya gavumenti nga electoral commission. Twaraba nominations ebukeddeya ng'ataddeko roadblocks, omukulu w'eggwanga n'asirika. Lwaki yasirika? Eyaliko omubaka wa paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Kasesere yakulemberako oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Nalongo Winfred Kiza ategeezezza nti ebizibu ebimu ebiri mu bakyala biva ku bakulembeze abaami bye bazze bakola. Nga protecting a constitution nti abakyala atabeerabira. Buli luta tugamba nti mu ssemateeka w'eggwanga mulimu obuwayiro obugamba nti abakyala, era ssemateeka w'eggwanga agamba nti bw'oba okola kintu kyonna olina balowoozaako. Bino byonna bye mubuuza ebifa mu palamenti lwaki biri ku bakyala? Temumanya abasajja abatukako ebyo. Ye yaliko minisita w'empisa n'obuntubulamu Dr. Miriam Matembe ajjukiza Pulezidenti Museveni okwongera abakyala mu bifo eby'enkizo naddala ng'ateekateeka okulangirira kabineeti ye. Omubaka wa paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Mukono Amanio Draville asinzidde awo n'ategeeza nti bagenda kutumbula obwenkanya mu kibiina kyabwe nga bateeka ku nninga abakulembeze okufuba okutuukiriza ebibasuubiza abalonzi ate n'okukulembeza abakulembeze abamanyi ensonga eziruma abantu abanaayamba abantu ba bulijjo. Bwenkanya waliwo omwenkanonkano kyova olaba n'essaawa zino omukyala yatukulembedde. Pulezidenti waffe yasalawo n'agamba omukyala yabamuddira buki bigere. N'olwekyo mu kifo kya sipiika wa paalamenti ne deputy speaker twalinawo ba candidate twayita mu mitendera ekiteekeddwa okugenda okutambuliramu. Nange mwennyini kama kwogera neesimbawo gayagala ekifo kya deputy speaker naye nga tusaba flag. Kati flag eyo Honorable Paul Mwiru yagifunye, twasigamu babiri mu race out of consensus nga tukkiriziganya kakitwale. Naye mu kya deputy mbakakasa nti wajja kubaawo omukyala. Ssenkagale w'ekibiina kya Democratic Party Norbert Mao era nga yabadde minisita wa ssemateeka n'obwenkanya awandiikidde ssentebe wa NRM era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni ne ssaabawandiisi wa NRM Richard Todwong nti akkirizibwe okwetaba mu nsisinkano y'akabondo k'ababaka ba NRM era ateekeyo mu butongole okusaba kwe okulondebwa ku bwa sipiika bwa paalamenti. NRM yayisa akabondo k'ababaka baayo ku lw'omukaaga luno mu nsisinkano eneetuula mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe ku ssaawa 8. Ensisinkano eno yakusalawo ku bantu abanaakwatira NRM bendera ku bwa sipiika n'omumyuka wa sipiika. Norbert Mao nga ye mukulembeze wa DP wabula yagenda n'akola endagaano n'ekibiina ky'NRM ey'obuweereza n'atuuka n'okugonnamulwako ekifo eky'obwa minisita yalangirira dda nti agenda kuvuganya ku kifo ky'obwa sipiika bwa paalamenti. Wabula ono wadde ng'ekibiina kye kirina ababaka 6 bokka mu paalamenti olukoba alusibidde nnyo ku babaka ba paalamenti ab'ekibiina ky'NRM ng'ayagala bamuwagire ku bwa sipiika. Mu mannya gonna abakulu mu NRM n'akabondo wa Kapiero Yuge bawogerako ensangi zino erinnya lya Norbert Mao terinnaba kwogerwako n'akatono ekimuwaliriza okuwandiikira abakulu mu kibiina ky'NRM nti bamukkirize yeetabe mu nsisinkano y'akabondo kano. Laadiyo ya Kabaka Kyabasa egezezzaako okunoonya Norbert Mao okwongera okutangaaza ku nsonga eno wabula akaweefube waffe akyagudde butaka naye nga bwe tulabye ku kibanja kye ku mukutu ogwa X akakasizza nti ebbaluwa eno
ye yagiwandiise ng'asaba akkirizibwa okwetaba mu nsisinkano y'akabondo k'abaka ba paalamenti ak'NRM okuwuliriza ensonga ze. Omukubiriza w'olukiiko lwa KCCA omujja munnakibiina kya NUP John Mary Sebuufu yeebazizza baloodi kansala bamutaddemu obwesige ne bamulonda ku kifo ekyo n'abasuubiza okukubiriza olukiiko luno mu bwenkanya. Olukiiko lwa KCCA olw'ekisanja kino lulimu bakansala 34 ng'aba NUP bali 18, NRM bali 14 ate abatalina kibiina bali 2 era bano beegatiddwako Lord Mayor omujja Ssalongo Engineer Ronald Balimwezo. Olwo olukiiko ne lukolebwa bakansala 35 ne lukolebwa abantu 35. John Mary Sebuufu awangudde ekifo kino n'obululu 18 ate Ssalongo Kalule Ali atalina kibiina kwajjidde n'afuna obululu 16 ate akalulu kamu kafudde. Olive Namazzi yawangudde ekifo eky'obumyuka bwa sipiika wa KCCA bw'afunye obululu 20 ate ye Kwarija Nicholas atalina kibiina kwajjidde n'afuna obululu 15. Sipiika omujja wa KCCA John Mary Sebuufu olumaze okulayizibwa asuubiza nti tagenda kwekubira ng'akubiriza enkiiko za KCCA wabula wa kusimba amannyo ku kulwanyisa enguzi. Whether you voted for me or had a different view, I'm now your servant. Dear comrades, honorable councillors, honorable colleagues, I'm dedicated to serving you with the utmost diligence, absolute fairness, and unyielding commitment. I'm fully alive to the fact that this is a multi-partisan council. The true beauty of our democracy lies not in uniform thought, but in our ability to manage our differences for the common good. Mu mbeera eno ba Lord Kansala aba NUP okuli Luyombya Godfrey ne Rita Nakubulwa Mubanda basekeredde bonna babadde basuubira nti bagenda kulya olukwe mu kibiina kyabwe okulonda ow'ekibiina ekirala. Era ekibiina kyakungonta abo ekikkiriza nti basobola kiswaza. Era y'ensonga lwaki olabye nga ffenna tukkaanyiza kimu netulonda abo abakulembeze abaali endorsed by National Day Platform era mbayozaayoza. Tugenda kutambula, tugenda kukoleza ekibuga. Kwa Lord Mayor n'abadde yeetaga sipiika lwasobola okubanga akatambuza naye emirimu. Nakolwayo tetwabaddemu kino nti eba kiri oweewo waliwo gye byali ne balonda ate nga banupu be basinga kuba ennamba yaffe badde esingako obululu 3 naye olaba nti oli n'agamba kanonde kino okwaba muguze leero tebyabaddewo. Ssenkulu wa KCCA Hajati Sharifa Buzeki bw'abadde yakamala okuwaayo obuyinza eri sipiika wa KCCA n'omumyuka we n'okubawa ebikozesebwa abakuutidde okutambulira mu mateeka agabafuga. Congratulations. I wish you God's blessing as you steer our council for the next 5 years. Thank you. Alipoota efulumiziddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya UBOS yeekwata ku maka eraze nti amaka agali mu bitundu eby'obuvanjuba bwa Uganda gegakyasinzeemu obwavu obuwunya n'okuwunya. Amaka ebitundu 14 n'obuuzi 5 ku buli 100 gajjudde obwavu obuyitirivu abali babulwa n'ekyokulya ne babeerawo lwa kisa kya Katonda. Amyuka Ssenkulu w'ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ekya UBOS Dr. Vincent Fred Ssennono bw'abadde avvuunula alipoota eno mu Luganda ategeezezza nti mu myaka 3 egiyise bakizudde ng'amaka amankuseere gakola ebitundu 8 n'obuuzi 9 ku buli 100 wabula ate kye basanze mu bitundu eby'obuvanjuba bwa Uganda abeeno obwavu bwabasenkenya nnyo. Wabula ono bw'abuuziddwa ensonga eviirako amaka gano okubonaabona mu bwavu obwenkanidde awo nga tebasobola na kufuna kyakulya ategeezezza nti ensonga eno tebannaginoonyerezaako bulungi. Naye kati tubawa nga ebibalo bwe birazi naye tujja kuba nga tuddako okubabuulira ebibalo ebikwatagana n'engeri ki kati ng'ebitongole ebirala nga Economic Policy Research Center, National Planning Authority n'ebirala bye bivunaanyizibwa okugenda mu maaso wansi okunoonyereza nti lwaki obwavu bukola ki bukendeera oba lwaki obwavu bweyongera.